gyetugenda okukola bagiyita tamattu, hijja ya tamattu gyetugenda okukola. Lwaki gyetulonzeewo mu miteeko gya hijja gyonna? Olw'ensonga nti yesinga obulungi. Nomubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti singa nakitegeereddewo nange naalibadde nkola tamattu. Tamattu kitegeeza ki? Ye muntu okuba nga asoose kukola mikolo gya umra, bwamala okukola emikolo gya umra naguminkiriza paka nga 8 nayingira emikolo gya hijja. Kati tamattu kyandibadde nti osobodde okuba nga weeyagalira mu lugendo, Allah alukuwaddemu ebyengera, olugendo lumu olufunyemu umra n'olufunamu neki ne hijja. Bwetera okulaba bagenda mu Ramadan, tugenze kukola umra, jasi aba akoze eki? Era n'okusala ekisolo yo tasala kubanga afunye ki? Afunye kimu. Naye gwe agenda mu hijja n'okola tamattu, olina okusala ekisolo okwebaza Allah okubanga mu lugendo lumu akuwaddemu ebintu meka? 2. Kakati hijja kwe tugenda okutambulira ya tamattu insha Allah. Okusooka bwe tuba tugenda okuyingira mu mizizo, tugenda kuyingira mu mikolo gya hijja, bino bye tusooka okukola. Ekisooka, yustahabu, kiri sunna ku muntu agenda okukola hijja nga tonnayingira mizizo osooka onaabe. Sooka kukola ki? Kunaaba. Okunaaba okwo olwokuba tuyinza okuva wano butereevu ne tugenda e Jidda, ekisingako okuba ekirungi omuntu yandibadde ava ewaka nga akoze eki? Anaabye. Naam, basobola okunaabira ku kisaawe, basobola okunaabirawo, naye embeera y'ekisaawe eba ki? Eba nzibuzibu okusinziira ku bungi bw'abantu bwe tuba nabo. Kati ebiyigo biyinza okuba nga kale katugeze 10 naye mwe muli abantu abasukka mu 5, kati era ino ebeera awo eba ki? So abanaabidde ddala kiba kisinga. Kati omala okunaaba, wandibadde omuntu agenda mu hijja ng'okakasa nti alhamdulillah enjala nzisazeeko, kubanga bwomala okuyingira mu mizizo tokkirizibwa kukwata kulwala, kitegerekeka, enjala ozisazeeko, weerongoosezza wenna. Wain amilaha alhaji fi manzilihi, singa haji aba abikoledde awakaawe, kyekisinga okuba ekirungi. Okwerongoosa ndowooza tutegedde obulungi. Era omuntu yenna bw'omala okuba nti omaze okunaaba bulungi nnyo, otikudde bulungi nnyo, abaami twambala engoye zaffe eza ihram. Tuzaako kwambala ki? Ihram. Omukyala tujja kunnyonnyola kikyo yambala. Twambala ihram z'engoye zino, sawa yazeetuuse. Ebasooka n'enkutu tugiyita sooka ya wansi, eyo ihram. naye
abasajja bwe tuba twambala ihiramu eyo ng'eyambalibwa nakubona agyambalidde ku kanzu naye nokakasa nga toyina lugoye lwonna lwotaddeko twambala ihirami zokka temuba kamunda temuba ki ekitegeeza nti ihirami olina okubanga ogyesiba n'obugendereza osiba ihiramu ye bwotyo wansi watera okubawo oluusi emisipi nosaamu omusipi gwo nosiba nekola ki nenywera bulungi nnyo kyetugambye nti yalbasu lhaj aw almutamir oyambala ihiramu yeeyo suuka n'enkutu abyadaini nadhifaini ziteeka okuba nga njeru ng'ate nyonjo oyambala engoye zo nga nyonjo bulungi nnyo bwetuto bwe twambala abaami kakati bwe tumala okwambala ekyambalo ekyo omukyala ayambala olugoye lwonna lwaba ayagadde taliiko bukwakulizo nga bwabaami ayambala olugoye lwonna lwaba ayagadde kasalubanga olugoye lukwatagana ne sharia ndooza omutegeera bulungi ngaolugoye lukwatagana neki ne sharia n'amateeka g'obusiraamu luteekeddwa okubanga lugoye bwatu balina okwambala ihiramu abakyala tukkiriziganyiza mwambalanga bwe temuliiko mukwakulizo ku ngoye naye nina okubanga olugoye lugazi lugoye sikakakutte bwe bityo ekala y'olugoye tewali kala nti oyambala kala bweki oba bweki zonna kala mukkirizibwa okukola ki okuba nti muzambala pozi omukyala aziyizibwa okwambala gloves toyambala gloves ekyokubiri n'okubanga assaako ka niqaabu ko mukamanyi mukayita sutura tossaako ki sutura ekyo nabbi muhammadi sallam yakyogerako ku mukyala ali mu hijja oba akola emikolo gya umra la tantaqibu almar'a wala talbasu alquffazain omukyala teyebikka maaso ate era takola ki tayambala gloves omukyala bwaba mukyala yalzamu almar'a taghtiyati wajhiha bilkhimar asobola okukozesa bwaba kitaddeko tekirina mubaami mukinga kyetagisiza okikozesa tekirina mutawaana bwaba kikozeseza tekirina mutawaana insha allahu taala kakati bwaba maliriza okwambala bwatyo nammwe nga mumaze okwambala engoye zammwe ekiba kirina okuddako kwe kuyingira mu mikolo eyandibadde nga takbiira ekuyingiza mu sola allahu akbar naawe okubaliwa nti kati oyingidde mu mikolo kwe kukozesa ekigambo kino labbaik allahumma hajja labbaik allahumma bwetuba tugenda kukola hijja wa umratan allah nyanukudde ngenda kukola hijja neki ne umra oyinza okukozesa ekimu noga nti labbaik allahumma umratan kubanga gyetugenda okusooka tuli bumu ogamba labbaik allahumma umratan allah nyanukudde ngenda mu umra olunaku olw'omunaana lwetugenda okulaba insha allahu taala atoddemu oyogere ekigambo kyekimu labbaik allahumma hajja labbaik allahumma hajja
naye wano ku ntandikwa ekigambo kyetugenda okukozesa kigambo ki? labbaika allahumma umratan, kubanga hijja gyetugenda okukola bagiyise yatamattu. hijja yaki? yatamattu. bwobanga ogenda kukolera muntu hijja, oyinza okubanga gyotutte siiyo, ogenda kukolera maama wo, ogenda kukolera taata wo, ogenda kukolera muganda wo, ogenda kukolera muntu yenna, ate gwe bwoba oyogera ogamba nti allahumma labbaika hajja oba allahumma labbaika umra an fulan ibni fulan. allah nyanukudde ngenda kukola umra naye ngikolera gundi mutabanyi wa gundi. eno teba ki? teba yiyo gyoba ogenda okukolera omuntu bwetuso bwetwogera. oba omukyalo okukolera ki? omwami tekirina mutawaana insha allahu taala. naye ekikulu kya byonna innama al amalu binniyat. erinnya oyinza odyerabira, bwoba obyerabidde ekikulu allah yategedde enniyayo nti ogenda kukolera ki? genda kukolera muntu. enniya eno, okusiba enniya eno oba okuleeta enniya eno kinyuma nnyo nekolebwa nga tumaze kusaala oba sola yatteeka oba nga tumaze okusaalayo sunna yaffe era akazaffe ntusaalayo ebbiri. bwomala okusaalayo era akazeeza ebbiri nogamba nti labbaika allahumma umratan, labbaika allahumma umratan oba labbaika allahumma hajja. kati oluvanyuma lwokubanga tuleese ekigambo ekyo ekituyingiza muki? mu mikolo, tuzaako kyebayita talbiya. talbiya kiki? labbaik allahumma labbaik. tuddemu labbaik la sharika laka labbaik inna alhamda wan ni'mata laka wal mulk لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. butambula n'ekigambo kyaffe ekyo netutambula nakyo paka letunayingira mu kibuga ekiyitibwa makka, paka letuyingira wa nga tutambula na labbaik allahumma labbaik. ekigambo kino omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti ma min mulabbi, teri muntu yenna akozesa kigambo kino nasitula eddoboozi lye neribanga liwulirwa buli kintu kyonna ekikwetoolodde okujjako nga kigenda kuba kikuwaako obujulizi ku lunaku lw'enkomerero. kalibe ejjinja, kagube muti, kakibe ki, buli kyonna kyoyitako nga kiwulira labbaikayo kigenda kukuwaako obujulizi yauma alqiyama. allah ono yayita wano nga ajja okukola hijja era twamuwulira. kikyetegeeza tekigambo kino kyandibadde kirungi nnyo netuba nga tukola ki? tukiddiŋŋana buli kiseera, tukiddiŋŋana. abaami ate mmwe mukubirizibwa nnyo okusitula amaki? amaloboozi. abakyala tebakubirizibwa kusitula amaloboozi. neera allah bamanyi bulungi eddoboozi lyo wagye lyalituuse, era nawe byoyitako bigenda kuba biwa obujulizi ku lunaku lw'enkomerero. allah ono yayita wano ng'agenda okukola emikolo gye gya hijja. nabwe kityo kyabuvunanyizibwa okulaba nga ekigambo ekyo tugenda nakyo labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik inna alhamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. tugenda n'ekigambo kyaffe ekyo paka
lwetutuuka e Makka. bwe tumala okulaba ku Kaaba bwe tuti nga labbaika ekola ki? Ekomaawo. Lwaki? olw'ensonga nti otuuse. okoze ki? bino obadde obyogera nga tonnatuuka, naye kati omaze okukola ki? okutuuka. bw'omala okutuuka bye tuba tugenda okukola ku ssaawa eyo gy'emirimu egiba gituleese egyaki? egya umra. kakati nga tetunnaba kukola umra era nga bwe tubagambye nti kiba kirungi n'ositula eddoboozi, pozi bwe tuba ate mu mikolo gya hijja nakyo tujja kulaba nti enniya yaffe tuddamu ne tugireeta buto nga tuli mu hoteeri ne tugamba nti labbaika allahumma hajja, ate awo ne tweyongerayo ne talibiya yaffe labbaika allahumma labbaika paka lwe tunaakuba ekiwaji. labbaika ekoma ku ki? lwe tukuba ekiwaji ekisooka labbaika weekoma. netujja kukiraba insha allahu taala. naye omuntu ayambadde engoye zino okkirizibwa okuzikyusa. bw'olaba luddugadde okkirizibwa okukola ki? okulukyusa. tekirina mutawaana insha allahu taala. era nga bwe tubagambye nti tokkirizibwa bwami kwambala mpale sirwal eno oba akagoye konna akambalibwa kebe vesti tokola ki? n'enkofiira tokola ki? tosaako kofiira toyambala. byonna amma essaawa okkirizibwa okujambala. essaawa okkirizibwa okukola ki? terina mutawaana insha allahu taala. oluvannyuma lw'okubanga twogedde ekigambo ekyo, bino biba tebikkirizibwa. ekisooka okukwata kawoowo. akawoowo kaba kafuuse ki? haramu, tokkirizibwa kukakwatako. okukwata ku kaviiri k'omubiri gwo konna tegerekeka, nako kaba tekakola ki? okukwata ku lwala lwo n'oluma olwala n'olujjako nakyo kiba kikola ki? tekikkirizibwa. ekirala okwambala empale oba okussaako ekintu kyonna ekibika omutwe tokkirizibwa, ngaokusiba ekitambaala oba okusuulira ekitambaala ku baami. era bw'okola ekimu ku ebyo, bw'okola ekimu ku ebyo ebyogeddwa nga weerabidde obanga okikoze mu butamanya, kasita ojjukira kijjeeko mangu, awo tolina musibu. naye omuntu yenna akikoze mutaammidan, kasita okikola mu bugenderevu, ofuna omusango. wa alaihi lfidiya, olina okuwa omutango. omutango gwakikozi olina kusala mbuzi, olina okukakasa nga dola z'ekikumi weziri. ate bwosala fa alaihi lfidiya, olina okusala embuzi eyo, tokkirizibwa giryako. era bwolyako ku mutango wagufudde, ate olina okuddamu okola omulala. waliwo ensobi ezitera okukolebwa nti abantu abamu olwambala ihirame bwati ngaddira ekibegabega ekyaddyo ngaakissa ebweru. idha ahramu taammadu kashfa aktafihim lyumna. mukiraba ekyo okufulumya ekibegabega ekyaki? ekyo tujja kulaba okikola ddi. kino kikolebwa nga wakatuuka ku Kaaba, ate omulundi ogusooka. kikyetegeeza n'omulundi ogusooka ku tawaafu ekola ki? esooka eya umra. kukikolera ekyo essola bweba etuuse mu kiseera ky'essola, oddamu n'obikka ekibegabega n'osaala essola. tosaala nga ekibegabega kiriwa? kiri bweru. oddamu ndoza wategerekese. ndooza kyandibadde kirungi
era bwe tuba tugenda okukola emikolo gya umra nossaawo akakwakulizo akagamba labbaika allahumma hajja, allah nyanukudde ngenda kukola hijja, naye wa in habasani habisu, singa mba nfuna ekinnemeseza okumalako emikolo, allah nkirangirira kati awo wenvira mu mikolo. Bwekitegedde bw'oba tokyogedde waliwo ebikakatako, yadde olwadde yadde okoze eki, olina obituukiriza. naye bw'oba okwogedde akagambo ako wonna woovira mu mikolo tolina buzibu bwonna, towa mutango, tokola ki. mukategedde mujja kuŋŋamba tetukakutte, naye insha allah tujja kukabawa ku lunaku olwo. kitegerekeka. kakati tugamba nti fain habasani habis, singa allah nfunawo ekiba kinnemeseza, awo allah wensabira emikolo njite. ekyo kiva kuki? waliwo omukyala bamuyita Dubaa, muwala wa Zubair, yajja eri nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam naga ya rasulallah inni uridu alhajj, njagala genda kola hijja, naye wa ana shakiya, ndi mulwadde, ngenda kola hijja naye ndiki tuli asewulya bulungi. nabbi namugamba nedda hujji, genda okole hijja, naye washtarti, bwoba ogenda kukola hijja sawa kakwakulizo ogambe anna mahalli haithu habastani, emikolo allah njifulumiramu wenfunira ki, wenfunira obuzibu. tutegeddewo bulungi. omuntu ali mu mikolo gya hijja bino takkirizibwa kubyesembereza. ekisooka kasomala okuleeta niya eyo, bino tokkirizibwa bikola, tubiyita mahdhurat al-ihram, ebintu ebitakkirizibwa ku muntu ayamaze okuyingira muki mikolo gya hijja oba mizizo. ekisooka khitbatu nikah, okwogereza kuba kuli haramu. ali mu mikolo takola ki, wala aqdi nikah, yadde okusiba nikah eba eri haramu, kebe nga agisibanga ye oba agisibira muntu mulala, eba efuuse ki, haramu. omuntu ali mu mizizo la yajuzu lilmuhrim iltiqat alluqta fi baladi alharam, tokkirizibwa kulonda kintu kigudde. ekigudde tokola ki, kiyentegeeza, si ekikuguddeko nga kikyo, wabula kyosanze nga omuntu akisudde, tokkirizibwa kukola ki, tokironda. kazibe sente, kazibe ki, tolonda, okujjako nga olina enniya egamba njaziwa nnyinizo naye ogenda mumugjawo. kitegedde, tolonda. oba okulonda ngaotwala wali office ekwatagana n'ebiba bikoze eki, eba bibuze, naye nga gwe sisuubira kuba nti osobola okutuukawo eri. ekisingako obulungi kukola ki, kireke otambule. kitegerekeka. bannaye twewale nnyo okulonda. oyinza okusanga liyale 100 omusajja azisudde oba omukyala azisudde, nogamba Mungu ampadde riziki. esente ziyinza okukuleetera ttagali, ziyinza okukuleetera ebizibu. kola ki, weyongereyo ne labbaikayo. ali mu hijja tayigga, takola ki, tayigga. ebyabangawo edda bagenda mu hijja bayigga bakola ki, naye kati alhamdulillah engeri gye muli nnyo ennyonyi n'ebisolo temukola ki, kizibu obisanga, naye nga tulina obisoma. tekikkirizibwa kumenya miti gyamu, emiti allah gyaba amezezza mu kibuga ekyo tebikola ki. yajuzu li muhrim, kikkirizibwa ku muntu ali mu mizizo okwambala empeta, okwambala essaawa, okwambala galubindi tekina mutawaana, okusiba omusipi,
okukozesa manvuuli tekirina mutawaana kisano bwe kaba nga kangi, oba okuba mu mmotoka, kubanga edda twasanganga emmotoka nga bazigyeko ki luufu waggulu, kagundi ka waggulu nga bakaggyeko, naye babanga bayiraani edda, naye ebyo byonna byonna tebikkirizibwa, tekirina mutawaana insha allah. okunaaba mu mutwe nakyo tekirina mutawaana, yadde oli mizizo tekirina mutawaana, obwetaavu bweba we buli. olajja kuŋŋamba nti nsobola okunaaba akaviiri nekakola ki nekakutuka, eziba zikutuse talina mutawaana insha allah. ali mu hijja akkirizibwa okugula, okkirizibwa okutunda, byonna bikkirizibwa, ebyo tebirina mutawaana. naye byetwogeddeko ebyo man taraka wajiban min wajibat alhajj, omuntu bwaleka ebintu ebyetteeka mu ebyo haji byateekeddwa okukola, katugambe okusula e Muzdalifa, nagaana okusulawo nti nze sisulaawo, nsula ntya mu ttaka eryo, nsula ntya, nogaana okusulawo nga tolina nsonga, oba notakozesa ihiraami eno nogaa nti nze nja kusigala mu bikalu byange, omuntu ono fa alaihi damu, akakatibwako okusala ki, okuyiwa ki, omusaayi. mbuzi obandika oba okwegattira ku ngamiya abantu 7 oba ente, bwe biba bimulemye akakatibwako okusiiba ennaku 3 mu hijja n'ennaku 7 ng'akoze eki, ng'akomyewo. zino z'empagi za hijja, zino z'empagi zaki. Assalamu alaikum. tugenda kwogera ku ki kyebayita empagi, tukitegeera. empagi bweva mu kizimbe kisigalawo, kati kyebayita empagi ti hijja eyimiridde ku mpagi zino, bwojjako emu kitegerekeka, zonna oba okoze eki. kati zirenze empagi za hijja. esooka al ihram, mukirabe ihram kiraba kitegeeza okuyingira muki mu mizizo, eyo mpagi mu mpagi za hijja. era mu kiseera kyekimu ojja kulaba nga mpagi mu mpagi za umra. empagi eyokubiri at-tawaf, okwetoloola ki kaaba. empagi yakubeka bwogenda e Makka notakola tawaf notetoloola kaaba tobala hijja. eyokusatu as-sa'i as-safa wal marwa, okuva okenda safa neki ne marwa, tuli mumu. eyokuna okuyimirira mu arafa, alwuqufu bi arafa, okuyimirira wa yempaji eyokumeka, eyokuna mu mpaji za hijja. ate empaji eyesembyeyo obudde bwayo bwe bukuyitako nga togeze mu arafa, ebibyo biba bibi. nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam alhajju arafa, yakwata emikolo gya hijja gyonna naga nti hijja ebaki hijja arafa. bwotagenda mu arafa tolina mikolo. ezo empaji zaki tuzikutte ziri mmeka ba haji. esoose ebadde ki eyokubiri, eyokusatu safa neki, eyokuna okufa bi arafa. kati ate yo umra eyina empaji 3. umra eyina empaji mmeka? mujjukire gye tugenda okusooka okukola ki okukola umra eyina empaji 3. empaji ezi 3 tujjako bujje ya hijja emu esembyeyo
kiba kitegeeza nti empagi za umura ziri 3. esooka al ihram, kino kyo kisooka. ekyokubiri atawaf, okwetolola ki. ekyokusatu asai safa neki, empagi za umura ziba zikoze eki. esooka tutugiyisa ihram, okuyingira mu mizizo, okuyingira mu mizizo. so ebyetteeka ezibadde empagi kati ate tulina byetuyita nti ebyo byatteeka omusiraamu byalina okukola. ebyetteeka bye bino ebyaki ebya hijja. ekisooka okubanga tokkirizibwa kusukka miqat, okusukka ebifo biri bye twabagamba batulina okuleetera ki endeya, ekiri wajibu kyatteeka. toteekeddwa kusukkawo nga tonnaba kola ki, nga tonnaba gamba nti labbaika allahumma umra, ekyatteeka. ekyokubiri ekyetteeka ekyokubiri alwukufu bi arafa, tuli owa hijja, okuyimirira mu arafa paka enjuba lwekola ki lwegwa, ekyo kyatteeka. bw'oyingirayo ku makya olina okukakasa nti nva mu kifo kino ngaenjuba emaze kukola ki, oba ozze essaawa 5 oba ozze essaawa 7 oba oyingiddewo 8 oba oyingiddewo 9, tewali mutawaana, naye kakasa nti ovaawo ngaenjuba emaze kukola ki. tukitegedde. ekyokubeka almabit bi Muzdalifa, okusulawa e Muzdalifa, ekyo nakyo kyatteeka. ekyokuna rami jamratul aqaba, okuba ekiwaji, okuba ki ku lunaku lwa idi, katukitwale bwetu tukivune bwetu, okuba ekiwaji ku lunaku lwaki, ekyo nakyo kiri ki kyatteeka. buli kyonna kyetwogera nti kyatteeka bw'okireka okakatibwako okuyiwa omusaayi, ntegerekeka. ensonga endala okusula n'okuba ebiwaji ebisigadde ebimeka 3 mu nnaku zino emmeka nga 11, 12, 13. kitegerekeka okuba ebiwaji ebyo byonna byaki byatteeka. okusula emina nga tumaze okukuba ebiwaji oba ennaku mwe tukubira ebiwaji nakyo kyaki kyatteeka, okusula emina. ekyomusanvu tawafu lwida, okwetoloola kaaba olwetoloola olukola ki olugisiibula. kati bwe tuba tuzze eno gye bayita ki kaaba, katukeze okuyingira mu mikono butereevu tugiraba insha allahu taala. katuvudde Uganda, bwe tuba tuvudde Uganda insha allahu taala tujja genda tusibire Jidda, tuli bumu. bwe tuva e Jidda tukwate baasi etutwalewa Makka, tuba tugenda wa Makka. bwe tutuuka e Makka tujja kutuukira mu hoteri insha allahu taala. bwe tumala okutuukira mu hoteri yaffe insha allahu taala buli omu amanye wa wagenda okukola ki okusula. eyeruumuyo ekyo ekitanda kyo olina kusula awo. bwe tumala okuba nti buli omu ategedde wa wagenda okusula tujja kuddamu okoba oliawo tunaabe, kubanga era akaseera kayinza okuba tunaabeko. tumala okunaaba tubagambe nti insha allah kati tugenda ku kaaba, tugenda kukola umura. naye ebiseera ebimu
tuyinza okutunuulira embeera ng'abakulembeze ne tubagamba nti mumanyi nti gwe naawe mugira ogumiikiriza. Kitegerekeka. Katusooke tukole ki? Katusooke tutwale bano mwe mwetaaga embeera yammwe nga yanjawulo. Tegerekeka. Toddaawo nooga nti nze bandese bannange bagenza okukola emikolo. Nedda, bamugumu nti ojja kukola ki? Ojja gikola insha allahu taala. Tusunsulamu abamu netugaa nti bano beetaaga keeya yanjawulo, ti abantu tusobola okutambula nabo ffenna lumu tugende. Kati bwe tuba tukusunsuddemu netugamba sabr, obugumiikiriza, tube baki? Bagumiikiriza. Kubanga safaari eno yonna wallahi kyesinga okwetaaga bugumiikiriza yonna. Era omusomo gwe tusinga okuyigamu buba buki? Bugumiikiriza. Akati bwe tumala okwesunsulamu abagenda, kibinja kijja genda, oba ffenna tuyinza okugenda olumu, tomanya mbeera bwenaaba. Bwe tuba tugenze ffenna tujja kutambula insha allahu taala tutuuke ku masjid awali Kaaba. Bwe tuba tetunnayingira tukulembeza kugulu ki nga tuyingira mu muzikiti wangi okwa ddyo. Tukulembeza okugulu kwaffe okwa ddyo tugambe bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah allahumma iftahu li abwaba rahmatika. Tuddam bismillah wassalatu wassalam ala rasulillah allahumma iftahu li abwaba rahmatika. Kigambo ekyo tetukyerabira, naye abasinga obungi bakyerabira. Ennamba esinga obungi ekyerabira. Olw'amahabba omuntu gaba nago ngaaga kutuuka ku Kaaba, kitegerekeka, batera okwerabira, naye tutera obajjukiza naffe. Ekitegeeza bw'ogamba nti bismillah ku lw'erinnya lya Allah, nsaalira ku nabbi Muhammad, wassalatu wassalamu ala rasulillah, allahumma ay Allah iftahu li, nkusaba onzigulirewo abwaaba rahmatika, emiryango gy'okusaasirako. Awo twetaaga okusaba Allah atuggulirewo. Tegereka, tusaba Allah atugulire emiryango gyaki? Nga tonnaba nakuyingira wali ku Kaaba kwogera kigambo kyonna, olwedde wamusabye edda wano nzigulire awo emiryango gyaki? Kati ogenda okwetooloola Kaaba ng'emiryango gy'okusaasira kwa Allah gikuggulidde. Allah mukuggulira emiryango gy'okusaasira kukitegeeza bingi nnyo. Byonna byengenda okwogererawo Allah, byonna byengenda okusabirawo Allah, ebizibu byange byengenda okwanjulira Allah, nsaba Allah byonna obenga ngenda okutuuka okusaba nga byonna wakoze eki? Tuli bumu? Edduwa tugikutte? Edduwa etekoma ku muzikiti guli gwokka we tulaga, wabula nagino ejaffe gye tulina wano ewaffe Uganda. Mbaka kugamba nga tonnayingira muzikiti kulembeza ekigere kye kya ddyo, ogabe bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah allahumma iftah li abwaaba rahmatika. Eno ye Kaaba. Kaaba ina ensonda mmeka? Nnya. Waliwo eno, waliwo eno, waliwo eno n'eno. Tutandikirawo okwetooloola Kaaba kweno. Tuli bumu? Wano wetandikira okukola ki? Wano wewali hajarul aswad, ejjinja eriddugavu. Eno ensonda kwe tutandikira okukola ki? Bwe tuba tutuuseewo nga twetooloola Kaaba, olaza n'omukono gwo ogwa ddyo. Olaza n'omukono gwo gwaki?
nogamba bismillah Allahu akbar. Tugamba tutya? Ng'olazizayo omukono gwo gwaki? Naali bagambye okwatako naye tojja kusobola. Ate togeza, tubeegayiridde, togeza kukola ki? Gireke. Bw'oba oyagala okumalako emikolo gy'obulungi, okole hijjayo bulungi, omaleko omulayo bulungi, awo weesonyiwewo. Bangi tukibagamba naye era osangayo abagezigezi nga nzawo nakatuukawo emirundi okukakana akoze eki, akututtewo. Mulimu bana bati abagendayo okwo, okitegedde, yaga jangu haji tujja kuyitawo, nemwenyiga wallahi ogenda okutuuka ku lunaku lw'okgenda mu mikolo gya hijja ng'oli mulwadde. Ate era tubategeera, omutegeera nga yagenzeewo, bw'omuzza ebbali seka nagenze naye kusaba kumusonyiwa, nawe kyabadde tekyebeereka, naye nga mutuufu alwadde takyasobola kukola mikolo ate gyamututte, nga kyabadde kyangu nnyo okulaza n'omukono gwo bismillah Allahu akbar, weetooloola ennyumba ya Allah. Namwe mujja kirabako n'amaaso gammwe, olaba omuntu wamusitulira mu bbanga, omuntu wamusitulira wa, lwaki weemenya? Kitegerekeka? Tusaba Allah atutaase. Akati twetooloola Kaaba wano, netulaza bismillah Allahu, netujja tutambula. Kati wano wonna oli waddembe okusaba edduwa zo zoyagala, oli waddembe okuleeta adhikaari zo zoyagala. Wano wonna kyonna kiba kikwanguyidde, oba osaba Allah, oba osoma Qur'ani, oba okola ki, omulyango muggule. Ebiseera ebimu okenja kakoonako mu maaso. Kati bwe tujja wano, eno bagiyita rukunul yamaani, eno empaji ensonda eri wano gye bayita rukunul yamaani. Bwe tutuuka wano, bw'oba osobodde okukwatawo kyekisiri kirungi, bw'oba tosobodde kukwatawo yitawo. Okuva ku nsonda eno okutuuka ku nsonda kwe twatandikidde, nabbi yatugamba tusabirengawo edduwa egamba rabbana atina fi dduniya hasanata wa fil akhirati hasanata waqina adhaba nnar. Waliwo atagimanyi? Kale ne bwoba togimanyi era bajja kujjukiza. Kitegerekeka? Tusabirawo edduwa eyo rabbana atina fi dduniya hasana wa fil akhirati hasanata waqina adhaba nnar. Edduwa eyo lwakuba abasinga obungi tugiwulira nnyo ku nnimi z'abaseeka, tugiwulira nnyo ku nnimi baseeka abagikozesa nnyo, tetulaba buzito bwayo olw'okuba twagimanyiiza amatu gaffe. Naye bw'okozesa edduwa eyo toyina kalungi k'oboleseeyo okuggyako ng'okasabye Allah, toyina kyamutawaana kyonna okuggyako ng'obaosabye Allah kikutaasa. rabbana atina fi dduniya hasanata wa fil akhirati, omusabye ebyedduniya n'omusaba n'ebyawa, n'omusaba Allah akutaasa omuliro. Mukitegedde? Kati wano tusabire edduwa eyo, netudda wano netuddamu bismillah Allahu, netwetooloola. Giba emirundi emeka? 7. Kiba kitegeeza n'edduwa eyo tugisoma emirundi egisukka 7, kubanga tusobola kyogera wano kati ogisoma emirundi mingi. Kati tuba tumaliriza okwetooloola Kaaba, mukakase nga mubala emirundi, naye nkakasa bulungi nti bwe gubanga emulundi gwo ogusoose okukola hijja, egyo emirundi okugibala kikubeerera kizibu. Okitegedde? Temugyawo nga giri 7, oyinza okwetooloola 2 nga bwogenda bagiri emeka. Kitegedde? Era mulina okwejjukanya nti kati guno gwakumeka? Gwakubiri ne mudye. Gwakumeka?
era ebiseera ebisinga tutera obagezesa netubabuuza kazi tukozi tulugwakumeka buli omu nakuwegwe tulugwaku 5 sekama gwa 7 guno gwe gusembayo mulimu abakweyagala bita kakati mufunze emirundi eyo tulina okukolaki okubanga tugibala bulungi insha allahu taala. Essola bwekusanga ngaokyetoloola kaaba awo wenyini woba osigala bwosalira tovaawo olutoola salaamu awo otandikira ng'ojjuza emirundi gyo egibagibulayo insha allahu taala. bwetumala okwetoloola kaaba kyetugenda okuzzaako insha allahu taala tuba tujja kusaalayo rakaataini tusala eraka mmeka 2 eraka ezebbiri kyandibadde kirungi netuzisalira mabega wa maqamu Ibrahimu naye tekijja kusoboka olw'obungi bwaki kati awo tuvaawo netufuna ekifo wonna ku muzikiti netusala eraka mmeka eraka 2 eraka esooka tusoma alhamdu alfatiha netusomerako qul ya ayuha alkafirun eraka eyokubiri netusoma alhamdu netugattako qul huwa allahu ahadun. tulimu bwetumala okusala eraka zaffe ezebbiri ngaawo tuvaawo nga tugenda ku awaliki kuzamuzamu yakutuuka tunyweko kuzamuzamu bweyireko kuzamuzamu insha allahu taala. bwetuba tumalirizaawo tutambule olugendo lwaffe tugende ku safa ne marwa. safa neki ne marwa. bwetugenda ku safa ne marwa tutuuka kasozi ke safa kwe tutandikira. bwetutuuka kasozi ke safa akuba katwogera kasozi naye akasozi kagenda kakolaki tekakyali kasozi kali akaliwo. bwetutuuka kasozi ke safa tuddamu netutunula ku kaaba. bwetutunula ku kaaba netugamba nti allahu akbar allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahu lmulk wa lahu lhamd wa huwa ala kulli shay'in la ilaha illa allah anjaza wa'dah wa nasara abdah wa hazama al-ahzaba wahdah. ebyo bizibu byonna ne mujja kuba ne imaamu nga mukolaki bwe buvunanyizibwa abakulembeze bammwe okubalungamya nobabuulira wantukola kino tuddemu kino tukole bwe tuti insha allahu taala. bwetumala okwogera ebigambo ebyo tuva kasozi awo netukkirira netudda ku kasozi kebayita ki marwa. naye wakatikati awo nga twakava kasozi ke safa waliwo tujja okulaba ebitaala ebya green bwetuba tubituuseeko abaami awo tuddukamuuko katono so sekufa butuka misindi naye tukolaki abakyala mutambula abakyala bakolaki batambula. awantu awo twandibadde tusomerawo ekigambo oba oli abasahaba kyebakozesanga nti allahumma gfir warham innaka anta al-azzu al-akram. allahumma gfir warham innaka anta al-azzu al-akram. bwoba oyogedde ekigambo ekyo tekirina mutawaana. netugenda kasozi kawa tuddawo abasiraamu wangi marwa. tugenda kasozi kawa ke marwa. tugenda kasozi ke marwa. bwetutuukayo era kiba kirungi netukozesa ebigambo byaffe bino allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahu lmulk wa lahu lhamd wa huwa ala kulli shayin qadir. netwongerezaako ebirala netuvaayo netudda ku kawa safa. kati ogenda guba mulundi
n'okudda mulundi egyo gibemeka netuddayo netuddayo omusanvu gugwerako wa marwa. Allah yatusaasira senga baali babala nti ogenda mulundi n'okudda mulundi la ilaha illa twandibadde tukaaba ne Allah yatusaasira togenda kuba mulundi n'okudda kuba ki kalabanga akatonotono naye kakamula sigarika kati bwe tuba tumaliriza Safa ne Marwa tuba tusigazza ensonga emu yeyaki okukendeezako nviiri naddala ku baami tukendeezaako ku nviiri. Abakyala ekyammwe kitono nnyo just makansi emu eba emala kitegedde katono nnyo so siko temumwako mmwe nviiri nga baki nga abasajja. Akati bwe tuba tumaliriza ekyo kiba kitegeeza nti emikolo gya umura giwedde. Emikolo gya umura kikoze eki giwedde. Kyetuba tulina okuzzaako tugenda kujjamu ihirami zaffe tuddemu twambala amakanzu gaffe twambale amakanzu tudde mu ngoye zaffe eza bulijjo emizizo tugiveemu kati awo tugumiikirize paka olunaku olwokumeka olw'omunaana lwe tubagamba olunaku olw'omunaana mu mwezi gwa Dhulhajji. Kati tuba tumaliriza nga tuvudde mu mikolo gyaffe gya umura awo buli muntu waddembe okugamba nti kati naffe katuddeyoko tukole tawaafu liwaddembe okuddayo liwaddembe okukola ki omulundi oguli wajibu guba gukoze eki ogwetteeka guba guwedde insha allahu taala. Mu bufunze tawaafu bwetyo bwetambula oba umura bwetyo bwetambula. Mpozi tewali dduwa yanjawulo nti eno gyolina okusabirako kaaba gundi nga wetoloola wabula buli omu ayina ki buli omu ayina ebibye mpozi kembagambye nti kati kalekeka ebiseera ebimu tuba twagala nnyo tubeeko seeka tukulembera mu kutusabira ki edduwa ekitali kibi asobola obba kulembera naye seeka ayina ebibye ntegerekeka nawe olina ki kyentegeeza wangi sengeka ebizibu byoggwe kennyini. Teri lulimi Allah lwatawulira, teri lulimi Allah lwatakolaki oyogere ebigambo nawe owulire nti okoze eki. Era insha allahu taala ndowooza tuba tukomekereza tujja kusomayo adabi dua, empisa z'omuntu akola ki asaba, kuba wali ekifo kyetugenda byonna byetugenda okutambuliramu byakusaba Allah subhanahu wa taala. Naye tujja kuba tubawubaayo omusomo ogweyawulidde bw'oba osaba Allah oyagala akwanukule oyina kukola otya. Kitegerekeka ebyo omusomo tujja kuba tugubawa insha allahu taala. Bangi tusaba niwebuuza lwaki nze byensaba tebikola ki tebiyitamu tabyanukula kiki nakola ki tolina kyewakola, naye ensabayo eyinza okuba nga siki si nnungi. Allah oba oyagala mpa, Allah oba oyagala okitegedde nkusanze ku Kaaba nga yi Allah yanukula edduwa ze zonna zosabidde wano insha Allah, insha Allah golooza oyanukudde bulungi. Omanyi kyoba otegeeza oli akusabidde edduwa ennungi omugaye Allah oba oyagala yanukula insha Allah wano tekola okitegedde. Saba Allah ayanukula edduwa ze zonna zosabidde wano, saba Allah kkirize ya Allah, Allah kkiriza. Naye gwe bagamba oga nti insha Allah olowooza ozzeemu nti amiina, oba omutegeeza nti bw'oba oyagadde yanukula. Nabbi yagamba nti bw'obanga osaba Allah tomugambanga nti bw'oba oyagala mpa. Kitegerekeka gwe sabanga okakasa nti agenda kukola ki, agenda kukuwa kyoyagala.
kati oluusi ensaba yaffe ereeta obuzibu noga Allah bobo yagala insha Allah ya Allah nkusaba insha Allah ekola kubikola ki enkya tusinkane insha Allah enkya tujja kukola wekiti insha Allah ukikola naye ku dduwa tekikola ki tekikola. Wa barakallahu fikum. Tujja kuba tunuulya omusomo gwa dduwa insha Allah. Olwaleero katukome ku umra, katukome ku ki olujja tujja kusoma hijja naye tugimale insha Allah taala. Saba Allah tutuuseyo nga tuli balamu. Saba Allah subhanahu wa ta'ala abenga atumalira mu mbeera zaffe zonna. Saba Allah tugazirize ebyenfuna byaffe. Saba Allah bituteeremu omukisa. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atusobozesa okubanga tutuuka ku nyumba y'ekitiibwa. Saba Allah tugirewo emiziziko gyonna egiyinza okuyingira mu lugendo lwaffe. Saba Allah subhanahu wa ta'ala abenga atuwa obulungi mu dunia ne mu akhira. Saba Allah subhanahu wa ta'ala ayongere obulamu mu mibiri gyaffe, atusobozesa okubanga tukola emikolo gino nga tugikola imanan wa ihtisaba. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala abalwadde abenga abawonya, abayinamu obukosefu tusaba Allah bongera amaanyi mu mibiri gyabwe basobole okubanga bamalako emikolo gino bisalamin abagimalako mu mirembe. innahu waliyu dhalika walqadiru alayh. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.